genfuna galaga nti Nalukoola ne Kadingo muguddewo eddwaliro ery'ekifere Kawempe eritaliimu wadde akatanda akeebakibwako omulwadde. Simanyi pulinsipo bw'ogenda kulambuula ddwaliro lye batasobola kugula waadi yonna. Mulekeraawo okufera abantu. Bannayuganda babuufu bakimanyi bulungi nti eddwaliro lyonna okuyitibwa eddwaliro era ng'oli ofalinze eri community liba ne practicing license okuva mu Ministry ya Health. Muyinza okutubuulira Dr. Kyakavalinga eddwaliro eryo. Muyinza okumutuwa ne practicing license ye. Mwe mulowooza nti bannayuganda bajjega ojja kuva eri ogulewo oguzimbe ebyo ebiyumbayumba ebikadde ebyo ebyafuluka bye mwabeerangamu ne musenguka ne muzimba amatiribona mbw'ogutimba ebipande mukolereko kye bayita sympathy vote mukwatireko bannayuganda obujega ebya Segirinya Muhammad be yakola eddwaliro nga Kavalingi Dokita ye Sky Soldier tubimanyi bulungi mutulage license y'eddwaliro eryo kubanga government yegaba license z'amalwaliro kale mutulage ku practice ku Kavalingi Dokita walyo ani ali Kavalinga Dokita ki muyinza okugulawo odi yonna okutulaga abalwadde kwe beebaka. Principal mbu naye yagenze kugulawo ddwaliro eritaliimu wadde akatanda. Mukwata amawulire mbu twaguddewo eddwaliro ery'ekifere. Mulekeraawo kukyamuukiriza abantu n'okubafera. Mulekeraawo. Bannayuganda bangi wano nga tebali mu byabufuzi balina amalwaliro nga saaga ag'ekifere. Bantu bangi abatafuna na sente za gavumenti nga basobola okufuna amalwaliro nga bazimbye amalwaliro bayambye communities. Nemwe muli ku sente za wa musolo muguddewo ekiyumba eky'obufere mutadde wali agafaananyi mu kino kya Kadingo ekino kya Nalukoola ku mwenna ani ayina ebbaluwa za Ministry of Health kuliko ku mwe ayina certificate y'okujjanjaba abantu ku mwenna ani Akavalinga eddwaliro eryo ng'omusawo. Ate mwe tugenda kubatwala mu kkooti mulekeraawo okuzannyira ku bulamu bw'abantu n'okufera abantu. Waliwo eddwaliro erifaanana bwe lityo. Muyinza okugulawo waadi emu tulabe ku butanda abantu kwe beebakako. Kasita mwakoze kiri sepusoni bwe kiti ne muteeka wali agapande. Ono Dokita Kadingo, ono Dokita Nalukoola. Mutulage ku license practicing license ya Dokita Akavalinga eddwaliro eryo. Ne license eva mu Ministry of Health erifuula eddwaliro. Mulekeraawo okuzannya doozi sympathy votes ezo. Mulekeraawo okufera abantu. Musanze tulaba. Ezo loogi zammwe tuzimanyi bulungi. Teriyo ddwaliro lye mutasobola kugulawo waadi kutulaga abalwadde kwe bagenda kwebaka. Wamma ayagala okugenda ebweru emirimu egitambulirawo giigino owone obufere bwa wano. Beetaaga abawala n'abalenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Kata ba pump attendants mugenda kukola ku masundiro g'amafuta. Salala ali $1,800,000 sente z'oteekamu omaze kulaba ku visa. Interviews zigenda mu maaso. Bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanja kati nnoonyaako ku noti 7762521 oba noti 746524418 ogenda kuba onfuna butereevu nze president w'abankuba kyeyo Calvin Kayanja.